ng'ekibiina tekuba kufuna buzibu kubanga tusobola okwanganga obuzibu bwonna bwe tuba tuteekeddwa okwanganga wamu ne Katonda waffe. Yes. Ate era ensonga gye tulimu yakwanganga buzibu kubanga buzibu ki obusinga okulwanyisa Nakyemalira. Kyekyo kye twasalawo okwanganga ekizibu. Oba ntegeerekese. So mu kwanganga ekizibu tolinza ate kusuubiramu museetwe. Naye tulina okuwaata obukulembeze. Ontegedde? Yes. Tulina okuwa obukulembeze wakati mu kwanganga ebizibu. Era njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform, abannakibiina kya National Unity Platform, nti gwampuliriza okusobola omwagala w'abangi alindiddwa okuva ekavule kubanga bayinza okumuvunaana okuŋŋaanya abantu abangi, naye omuntu bw'aba asimbula okuva eka abantu nga bamulindidde e Busega abakola atya. Nawo njagala ba expert batuwe ku magezi. Kuba mpulira ba-analyst nga boogera ebintu biki oli asimbudde agambye nti ngenda Masaka twatuuse Kalungu. Yes. Kalungu ampuliriza lwakuba nti kati Nakyemalira yagenda akutula eggwanga lyaffe kati n'ekyalo n'akifuula district. Naye twatuuse e Lukaya, abamanyi e Lukaya. Yes. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabaddewo ekibumbe kye baamukoledde ku ofiisi eya Honorable Katabaazi. Yes. Mu kitundu ekyo. Okay? Ekyewuunyisa yakoze statement egamba nti twanguwe ensenene zikola ki? Zigenda. Ensenene ziwola. Manye ensenene ewooma eyo kya. Oli muli wa nsenene? Ate kati sizo newooma eyo kya. Naga twanguwe ensenene zikola ki? Kyabadde kitegeeza nti we want to rush and deliver a message in Masaka for the people of Uganda. No matter the circumstances, whether kiki oba kiki twabadde n'obuvunaanyizibwa okudelivaringa obubaka ku recreation grounds. Awatali wangu wa kutuuka. So ekyokwanganga obuzibu ekyo twakyambala kasita twakkiriza kubanga kibiina kye kiri critically analyzed ng'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala okimbulire kibiina ki mu byafaayo bya Uganda kubanga abantu bagenda ne bagamba nti ne bali baabikola tetuganye naye ono yali mu bikola kati yaliko tujjukize oli wa mabega. Ono wali ali ya taking a space akati akalire kaba kamaliriza. Yes. Naye tiimu ennungi teba ya muzannyo ogu nti Usain Bolt adduka yekka. Era ogenda okwesanga ng'alina line-up gy'akola ki gy'azze nayo ezze ne paka webakawa asembayo naggusa mu nsi. Ne mu kununula Abayisirayiri Moses akati yakawa Joshua. Naye nga Moses tewali ayinza gamba nti teyazannya paati ye. So tuleme kwemalamu maanyi olw'okubeerawo kwa ebiriwo leero kubanga ate era bingi ebiriwo ebitabeerangawoko. Tewabangawo mu history y'okulwanyisa obwa Nakyemalira effort ate ng'erina results ezirabibwako mu foreign policy. Waisooka nzije Katonda tutandikirawo. PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne aba Elimat Industries Limited abakuleetedde emifaliso gya